kamabulire ffe twali mubwavu bungi nnyo ne mukyala wa katuzadde abaana twali twakazaala abaana nga mutabani wange ono abadde wano Dani nga muto kyali kya myaka ndoozange oba ebiri. Haleluya. Nga tetunywa ne soda, sente zigula soda netuziraba, twagulanga soda cupa 2 ku Christmas. Kati emu nga tugattamu amazzi ne tugiwa abaana, eyokubiri nga tukigabana ne mukyala wange nga mufiirako mu giraasi naye nga nze nsigaze ekinene omwami. Gamba oyoze sibufumbiro oyo. Amina. Kakati bambi ekyali tekinywa tikirabanga ku soda. Kati bwe namala soda bwe yaggwa Christmas egwedde nekwata ecupa ya soda eyo negenda okugula amafuta mu Ndeeba wane emutunda nga bagaseera akacupa bakatunda 2.5 eri ku petrol station mu Ndeeba nga bakatunda 2. Olw'ataano olwo nga luntambuza ebigere ngenda mu Ndeeba ndufisse. Mukama yeebazibwe. Bwe naleeta amafuta kati negateekaawo. Amina. Mukyalo wange naye yali agezeeko mu kibuga kunoonya ssente naye ng'aluddeyo. Kati bwe nateekaawo amafuta nga kyalina byenkola getugenda okuteeka mu tadooba, tetulina ttaala naye tadooba muzimanyi abaamu temuzirabangako. Kakati omwana bwe yaraba amafuta nalowooza nti ye soda gwe yanyweddeko, n'akwata soda n'akola ki? Amafuta n'anywa. Amina. Olwa amafuta gakwata ku mutwe ku sipiidi, omwana n'agwa eri n'azirika. Ne bampita amafuta ne gayiika wansi n'agasuula n'azirika n'afeintinga. Ne bampita omwana anywedde amafuta azirise wuuno agudde. Haleluya. Kawungeezi ssaawa ziringa 2 nali mubigere nenoonya neziruka nnoonye engatto mukole ki siziraba nalabako emu. Omanye engatto y'ekikolimo yeekweka kyotolabanga. Nina omugongo gumu ate tegulabika ndabyeko emu. Nenkoleeza akabiri nenoonya ekibiri nenkoleeza. Amina. Ngenda okulaba ekibiriti kyasigalamu nga kisigaddemu akati kamu naye kakoleeza ekikolimo nekikazikiza. Ekikolimo biyigira buli kintu. Akabiri tikazikira buzikizi. Ndengamba sina kyakole nga tebuze nettaala eganya okwaka, akabiri tikazikidde nekwata empale nenzifunya netambuza ebigere netikka omwana nemutwala erubaga. Erubaga bwe twatuuka erubaga ne bamungobya. Tetujja musobola yina omwana amaaso kakanusi agenda kufa. Nemuziruka nemutwala ku bigere, ndi mu bigere abantu nga banneewuunya, ndi mu bigere n'essaati ya blouse. Muzimanyi za blouse ezitaliko kabba. Aleluya. Mututte ziruka ku bigere ssaawa ziwezenga 3. Bwetuule na mirembe noga omwana ngaali bubi ono. Kakati no dukoleeta obugoye tugenda muwa kitanda nga bweruliddwawa. Ali mu kawale keerere talina ssaati. Ne bamuteeka ku kapiira kano mu National wali wadi y'abaana. Bamuteeka kapiira ne bamuteekako ekicupa mugamba amukwati enjala enkoona tunalya kantu konna. Mukyalo wange yali agenza okunoonya ku ssente ebyo afune ebyokulya tewakyali ngaebiseera ebyo tewali. Nakola ki? Omwana ali awo enjala enkoona n'omwana tannalya naye azirise. Aleluya. Nekwatirira omwana ecupa ereme kukola ki? Kwenyeja ecupa okwonooneka. Nogamba tunula okwata omwana tewali kwebaka. Tuba tukyali awo omukyalo omu bano abakyala ababikooza awo najja aleese omwana we naye ye omukozi yamusitudde alwadde measles. Amina. Nga yenna ajja amemye akoze enviiri asibyeko eriiso limu ku njala kwonna kuliko lipstick. Zonna enjala ziyiseemu zisongodde ziti artificial nail. Haleluya.
ng'amemba bumenyewe bamusitulidde busituzi kati bagaa nti omwana ali bubi ne bamugamba omwana katumuwa ekitanda naye ne bamuwa wali next okulinaanaaze. Amiina. Kaakati omukyala n'agamba nti omukozi gwe sigala wano nja kubakyekingako ku makya nesijja kusula. N'agenda wali mu dduuka Emmengo n'agula ebintu fulasika ez'amata, waliwo fulasika y'amata n'eyakyayi omukalu, biteekawe, chips, hamburg, biki n'aleeta. Omwana mulwadde naye aleese ebintu. Aleluya. N'ateekawo n'abugamba kanzi komewo omwana nja tukomewo enkya bw'anaaba abeera. Nendaba omukozi n'alyako byali, neetunuulira omukozi ne mukuba eriiso alabe bwe nti nga teri. Yeerira sosegi yekka bw'omwana waze, oli omwana yali era muzibu nnyo wadde ogaa nti obaka nkuweeko tewali oluyala lunkoona. Era buli ne ŋŋamba ne njogera ekigambo kino ekya Dawudi nga nti maama naye Katonda ffe twabaki, laba bano bafaanana. Eddoboozi erijja munda ne liŋŋamba to nkukyusizeemu obeere bali bo babeere ggwe. Ne ŋŋamba nti oba Mukama oluusi weegomba kyotomanyi njagala nkusomesa olwaleero. Aleluya. Kaakati njagala kutegeeza bwe ziba ziwera essaawa nga 6 ogw'ekiro owa omwana wange n'agenda ng'adda engulu n'atuula n'ampita n'erinnya. Ziba ziwera essaawa nga 9 omwana w'oli n'atabuka. N'atandika okutabuka ne bayita badokita tebaliiwo, bannaasi ne bajja ne bakukuta ne bakola ki nga tewali kantu paka bwe zaali ziwera essaawa 11 oli n'akutuka. Eddoboozi nekomawo Tom nkukyusizeemu obeere bali go. Ne ŋŋamba Mukama asaasira era nagwa mugwi wansi w'ekitanda nga Mukama asaasira. Neegomba bye simanyi nkomerero yabyo. Gwe weegomba tomanyi gyagenda kumalira, tolina kyomanyi. Gwe otulira bino byekyokakyaka naye tomanyi kyagenda kumalira. Omuntu ali mikono gya sitaani essaawa yonna amukola kyayagala. Katonda kyatandika kyekiraba omukisa. Gwe kyeweetandikira si kyekiraba omukisa. Aleluya. Kaakati eno kyenjagala okutegeeza nti tewejjusanga nti singa nali bwenti oba nali bwenti ate tokwekanga kyoli. Tozaalanga olina abaana 3 ne weefuula atazaalangako oba n'oyogera nti nina omwana omu. Kaakati bano bwe weegaana obawadde sitaani olira kati obeegaanyi tobalina, kati obawadde emikono gya sitaani. Essaawa yonna bajja kukubikira ng'oli mu bufumbo nga bakubikira abaana bafudde, olyoka otuya n'emirundi 2. Era omusajja mugambe nina abaana 3 oba ontwala oba tontwala lekayo. Tokwekanga kyoli. Amiina. Naawe abalezi tebaliiwo naye abalezi nabo ntera basomesa. Agenda neyefuula yasoma naye nga tasomanga nako neyeyogeza oluzungu olw'ebitege. Don't know going please don't know. Kubanga afunye owa diguli. Buyogera mazima nakuma mu P6 oluzungu lwange lwa bitege. Haleluya. Nolwekyo tokwekanga kintu kyoli, sigala kyoli. Katonda waffe ye Katonda ajja emmere kasasiro abaawino gye bagaanyi n'agioyoota n'agiyonja n'agitwala mu Serena abazungu ne bagirya. Kubire mu ngalo Katonda waffe wana wange. Nga baakusuulasuula dda teri akufaako ne bakadde bo tebakufaako ki. Abiina. Waliwo waffe omusumba k'emirembe yatugamba yajjira ku loole ya Butungulu, teyasoma ne Kampala yali tamumanyi. Bwe yatuuka ekaya bwe wali bamuzaala eyo munda eyo nga oyise Erukaya n'oyigira eyo munda eyo ensinga gyekomeeyo. Amiina. Naye bwe wakola ki
najja bambi nga ayagala kujja Kampala waliwo hausigalo nga mukakitawa mubonyabonya kati bwe yatuuka eka yabwe nalooza nti ye Kampala newoga nti ono si ye Kampala bwe yaraba amatala ye talabanga ku masanyalaze nalooza nti ye Kampala kakati nga oli namukwatirwa ekisa namuteeka ku loole namuleeta e Kampala y'obutungulu waggulu. Amiina. Bwe yatuuka e Kampala we yakola obwahausigalo ne bamuwa nabaki omukyala yali mulokole n'amutwala nga mu kanisa n'alokoka n'atandika okubeera mu kanisa. Bwe yatuuke mu kanisa ku Victory n'awulira Mutunda n'ajja Mutunde Mukama n'amusumula n'atuuka n'okubeera omusumba. Aleluya. N'afuuka omusumba n'afuna boy. Amiina. Ng'amaze emyaka 12 ewaabwe nga tagendayo naye bwe yafuna boy ogenda okubaga nafunye boy ne baseka kubanga eri nga terina kkubo lya mmotoka. Amiina. Gamba ffe tulimanyi bya boy wati oli eyo weetunda bwetuuzi otubulira boy buno bwetunda bwotuleetera ne bagamba bannange muleeta negaffe tetulina na sente za kutegeka n'amugamba seetaaga ku sente nze nja kuleeta ebintu bye banaalya ne basonda sente n'atwalayo ebintu bye bagenda okukozesa. Aleluya. naye njaga kutegeeza nga okwanjula kutuuse twagenda emmotoka 30 Benzi Land Cruiser ani. Aleluya. Ekkubo basaawa na saawe nga tewali kkubo twayitamu nenduka kulabira obunyankole n'alyoka agamba ayi bambe nga takirabangako eyo Katonda bye yagala nti kasitooterera omutima ogenda mwewunyisa ewammwe omuweesa ekitiibwa. Oba wasoba oba tewasoba oba ofaanana otya oba oli ki era muwala wange oyo gwe bagamba obumpi Mukama agenda kuwa boy olaba omusajja oli bwagenda okutawa eddaku gisangule ku mutima sonyiwa abo bonna ate weerabire omwala okusonyiwa byerabire tobifumitiza nako ne bw'obasanga nga bapeya n'omwoyo omuwala gwe yatwala tunulayo baveeko. Amiina. Aha. Obujja obwo njagala obuveeko. Genda mu Zabbuli 37 olyosooka. Zabbuli esaamuzi esoola ya 37 naye ndowooza katulabe ya 73 olyosooka. Eya 73 ejja otuwanguyira. Zabbuli eya 73 n'olyosooka. Mazima Katonda wa kisa eri Isirayiri. Kati oloota weegasse n'abasajja. Abasajja abamu aloota yeegasse n'ebisolo, abamu baloota beegasse n'abafu. Era bw'okiroota ng'ogenda kufumbirwa embaga efa. Amiina. Ekiddako oba olw'oleeta ente nga mugenda okwanjula ente nga ye muko oba omufu jjajja we yafa nga yafumba emmere egenda okwanjula. Olabye omufu omusota ejo na yona control demon oba eka gye wakulira ng'embaga oloote ogenda ku mbaga bakusibye kadaali naye nga ekkanisa eri wakaya eri mu mwayi gye mwana gaga mu nnimiro nga gye bagenda bagattira oba oyo gwe sitaani agusika n'aguzaayo eka ewammwe gamba Mukama agunonayo olwaleero. Mukama yeebazibwe. Kakati no ebintu bino byonna byonna nedda n'ekirala buli lw'oba ogenda mu piriyodi osooka ziroota. Buli lw'oba ogenda mu piriyodi osooka ziroota. Oba buli lw'oba ogenda mu piriyodi osooka kuloota ng'ozadde abaana oba ng'oyoosa abaana. Enkeera n'ozigenda
n'oloota nga oliko empeta sitaani aba yakuwasa, oluusi nga bakusibye kadaali naye nga akuwasa tabulaba. Amiina. Kakati ebizibu bino byonna, ebirooto bino byonna biyinza okwongera ebizibu ebirala bingi. Oluusi piriyodi zo ne zigaana okubaawo, n'ogaana okubeera mu piriyodi oba nga tozivaamu oba nga ziri irregular. Irregular kyengamba nga osobola okgenda mu piriyodi emirundi 4 omwezi. Osobola okutonnya amabeere ng'ayonsa naye nga tolina mwana. Weesanze okoze masturbation, ebyo ebirooto bikuleetamu okwaka n'otandika okwematiza, ate okwematiza bwenzi, obeera oyenza ogenda mu kikolimo kya bwenzi. Ebirooto okuloota nga weegasse ng'ozadde abaana biyinza okuleetera ebizimba mu lubuto n'ogumba wala. Era abantu abatatera okugumba wala baloota bazadde abaana naye nga tebabalabako ate. Abaana b'ozaala byebizimba. Osobola okutuuka okufuna obulumi mu biseera bya piriyodi ng'olumwa obulumi namanyibi ne bw'oba okola n'obivaako n'obeera mu ddwaliro oba n'obwebikka mu buliri obulumi nga bukutta. Amiina. Mukama yeebazibwe. Kaakati n'ebizibu ebyo byonna Mukama Katonda yekka yasobola obikola ki? Obikusuulamu. Olwaleero Yesu Kristo agenda kutwala ebikolo byaffe. Genda mu kitabo kyani? Mu kitabo kya Abakoliso ekyokusatu ebiro 13. Abakoliso nedda si Bakoliso, Bagalatiya 3:13. Abagalatiya essula 3 n'olunyiriri olw'13. Kristo yatunula mu kikolimo ky'amateeka. Kristo yatunula mu kikolimo. Yesu yatwala ebibi byaffe n'atwala endwadde naye atera ekikolimo. Bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe. Kaakati tugenda kutwala ebikolimo byaffe Yesu ye Kristo bye yatwala, tobyeesibaako. Kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikibwa ku muti. Ye yafuuka ekikolimo ku lulwo gwe obeerabo omukisa. Otyo omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga. Omukisa gwa Ibulayimu gwali gw'Abayisirayiri bokka naye naffe mu Kristo Yesu naffe ne tugenda kugufuna olwaleero. Amiina. Otyo tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Tulyoke tufune ekyasuubiza olw'omwoyo olw'okukkiriza. Amiina. Kakati wobala okusubulirwa Yesu Kristo bwakusumulako ekikolimo, ebizibu nga tekikyalina buyinza kululamu bwe tugenda gikuba nga tumaze tujjako ekikolimo ekyo. Mukama nga kituggyeko ebizibu egibadde gikontrolinga ente misota biki bikute, tojja kuddayo biroota. Kino nno munnange bakiyita kubeera ungrateful for whom you were. Gwe nga tosiimangako ky'oli, buli kimu ky'olaba okyegumba nga bamumanyi n'okunenya Katonda. N'ogamba waliwo ne yali ali ne proud ng'ayombesa Katonda naye nga she's even proud of that ng'akeera ku makya n'ayombesa Katonda. Namugamba nze saakugambako kuntonda, lwaki wantondawo oti okubonaabona ng'ate abalala bali bulungi. Ekyo nakyo naaba ng'ali ku ekyo nadamanya nti Katonda waakutadde aba yakimanya era aba amanyi n'obulamu bwe obuddako okusinga gwe obumanyi. Buli kimu ekikyakimanyi okusinga gwe bw'okimanyi naye abamu muyombera ddala n'oyombesa Katonda. Kati laba Pastor Tom yali ayombesa Katonda, omwana we mulwadde n'omwana we oli mulwadde, lwakuba oli ali kulya bulungi ekyo kyokka n'abeera awo n'agamba Mukama Katonda nkyusizza obulamu ompa obwoli. Naye kati laba obwowe bwakomenkereza ate laba n'obwoli gye bwakomenkereza. So ekintu okubeera grateful bakiyita batya mu Luganda, okusiima, ndowooza kyekyo ekigambo ekituufu kinene nnyo era kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Katonda takuteeka mu mbeera ng'amanyi tosobola kugivaamu. Katonda akuteeka mu mbeera ng'amanyi osobola okulwana n'okola ki, n'owangula.
So bwebwo obubaka obwaleero bwe mbaletedde, jjukira nti bwabadde Maya eyo mu Singles Conference kuba gye yabadde, era bwebwo obubaka bwe nabasuubiza nti nabwo nja kubanga mbubaleetera. So katunoonye obwa Fogimu nabo tubeere nga tubateekerayo. Katonda abatukuumire era abatwagalire, musiibe bulungi, mweraba.